next government. Bobo tambula werabe ng'omukulembeze. Baminisita tewali balala mbalaba wano. Bambasada mbalaba wano. We are preparing for new government, for a new Uganda. Nyote ne mufe ndabamu n'abamakomera. Si abagakulira. Bawula bajja okugabeeramu. So temugiving up basebo ne banyabo. Mukozese buli tuulu gye mulina okulwana. Temupowa. Buli kimu kiri kusaidia penze nga nkibagamba. Mu abantu b'omu Buganda mulina lake. Muli lake mwawulidde obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. In fact njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka nga nsinzidde wano. Kubanga abadde outspoken. Era ebyogeddeko n'alaga obulyazaamaanyi n'okwefuula. Engeri ate nga Museveni yeefuulidde Baganda bokka. Yeefuulidde Abasoga. Yeefuulidde ab'Engulu. Yeefuulidde ab'omu West. Takyabakiriza na kulonda. Neffe tuli lake. Nti beene ati Kabaka tagenda kuvaayo akubuulire byonna. Genda osome obubaka bwa Kabaka obwa Easter. Tebunaweza nnaku 3. Bw'omala ofungize empala ogenda olwane. Olutabaalo lwatandise dda. Nze mutabaazi omukulu ndi wano mbabuulidde. Kati mulinda ki? Olutabaalo lwatandise dda. Museveni tulina omuwunzika. Museveni yali tafeesingangako bantu balinga ffe. Yali takifeesingangako. Muzeeyi Kyanjo yakyogerako ndi Museveni ajja kusangayo abaana nga tebaagala ssente, nga tebatya kufa, nga bo baagala nsi yaabwe, bakubuzeewo wano. So Muzeeyi Kyanjo mulina okonfaminga nti teyafa, ali mu kwogera ng'ayita mu ffe. Era mwe mulina omuwa chance okukola through you. Our lives don't end with us alone. They carry on through the ideas that we stand for. This man stood for ideas. You are the one who is alive now. Mwe ina chance okubeera mu abalamu. Kuba nammwe mujja kufa. Ffenna tujja kufa. Kati buno obulamu tubukozese as much as possible. Okumakinga sure bino ebitubonyabonyeza tebiddamu kubonyabonya abaana baffe n'abazzukulu. We must do that now. Do everything possible. Buli kyosobola kikozese. Buli kyosobola, buli busobozi bw'olina bukozese. Buli talanta gy'olina gikozese. Nange bwe nva wano ngenda na mu studio ate no mumpulire bupya. So don't stop. Mwe ababuulizi b'enjiri mukozese obutuuti obwo mubuulire enjiri y'enkyukakyuka. Mwe abakola mu katale mukikozese. Mu mizikiti mukikozese. Mubuulire abantu amazima. Tolina babuulira bigambo byange. Babuulire ekiri awo kye balabako nabo. Bino ebintu bye twogerako tebyetaaga kukookinga gyoba yogera ku bizibu ebiri ewammwe na Kaseke. Lutamaguzi neetaaga okujja omubulira ebiri ewaabwe. Sekioleko nyina okujja okubulira ebyawe ebiri ewammwe. Nabukenya nyina okubulira ebiri e Luweero. So speak the truth. Be seen to speak. Finally, we are not coming there to tell people things about you, especially mwe incumbent. Tetugenda kujja wammwe ba campaigningira. Tugenda kujja wammwe kukakasa bukakasa nti oba oli oba toli. There's every time in the world to do that work. Do that work now. Abantu beewammwe mubatuuseeko obubaka mubagambe mbatumidde nnyo, mubagambe mbaagala nnyo, mubagambe nja kubatuukako mu buli ngeri yonna physically. Mubazeemu amaanyi mubagambe tugenda kuwangula. Mubagambe Uganda egenda kukyuka.